dunia tekwemazangamu bantu bangi mwemazeemu lwa dunia tokyategeera baganda boobeera London wasukka kirasi okuva wayingira Amerika watuukako Dubai ku kyeyo tokyagambikako owemulanga w'oyagala nti sente gw'oyina kigambo kyosanga kyokubawo kuba mu meeting gw'osinga okontributinga ye maama banaakuddamu ki tekitegeeza olw'okuba gw'osinga ate gw'ojja okusinga okweyisa obubi mweddengako nammwe abantu abateredde olw'okuba oli bulungi famire yonna noyagala ebeere ku bunkenke olw'okuba gwe oba tonnasalawo tekiba omuntu wayogera n'okambuka wokomawo e Uganda buli muntu naaba ku bunkenke anti nefa yakomyewo bamubuuziza anti Sara yakomawo sebo tonabuuza n'oteeka abafamire ku bunkenke si kirungi manya ku nsi ebyensi bya dunia bitumaliramu buki bwerere yogera bulungi nga Andaman ne bw'oba oyina ssente yogera bulungi ngaani nga Andaman yogera mbeera mukakkamu ne bw'oba oyina ssente obeerenga Yanga Dangote mukakkamu ku dunia kuba amanyi ku dunia aliko kaseera neno labe yakafuna ku busente neyeeyisa mikwano n'agyerabira neyeefunira emipya n'aboogerera lwebyakuno ne kuli era abo baavu balina ekisiraani koyo beesibako bantama munnange tomanya si gwososoba n'essente essente mugenyi zijja ne zigenda tozeesibaako ennyo leero zizo enkya si zizo essente mugenyi tuleme kuggwangamu nnyo nojja ku mukolo abantu bonna nobateka ku bunkenke obatunuulira weenyinyala lwaki abantu abafuna ssente batandika okwenyinyibwa oba baba baabala nnyo ssente nezibakyamya feesi muyiga okuba abakkakkamu ate n'omuntu omunaku omwavu gwe bayamba bambi gobba n'empisa oweobera otya n'obusungu bw'ettumbiizimbwa nga toyina ssente bakugamba okukola ekintu sisita waffe naye okuba yafuna ssente twaliza muumuli toyina ssente dduka ku luzzi oleeta amazzi aganaafumba ku lumbe tayina ssente naye yeetuuza ku mmeeza z'abayina please tuulanga enfunayo abayina ssente baba bateesa nga wadde gwe mukulu nga toyina weewombeeke mpolampola odde kasonda k'enju mwagala nnyo teesa abantu mu bintu bya family nga toyina wadde contribution muoli muntu mukulu bambi oba toyina contribution nga lwekigenda mu maaso weewombeke kasonda k'enju mpola mpola olinde abalina ssente bateese and that's right clear loud and clear actually on set this morning nina eddakiika ntono nnyo ngenda kuba mu court as a law abiding citizen simisinga court because I'm very pretty sure sirina musango ikyuli tazza musango n'ataguwangula nga mpozezza misango kuva mu gyankaaga abantu nga baloopye ikyuli waliwo yali awangudde ikyuli omuntu andoopa omusango we gunnemu okuwoza jaji afa jaji waatafa yandoopa yennyini afa omusango negibula emisango gigizigibula waliwo abantu abandoopa kugwami nali nkyagenda mu kooti ne bagamba omulamuzi yafudde yali mu musango gwe tewakyali amanyi fayiro we erinnya wangi ne bawitness ti baasenguka badda Canada nenguwono omusango gwali gw'amaanyi naye nze isima ozannyanga n'akasolo ke bayita ikyuli ddayo otegeera ekintu kye bayita ikyuli naye oba tomanyi ikyuli kitegeeza biveeko bino byekugambye I will go to court for as long as it takes but I will end up the victor nyamaliriza nze muwanguzi and that is clear nesimbaamu mu musango gwonna on your own risk clear loud and clear olwaleero mazaalibwa gakyali wange ate nange ge mazaalibwa gange gali miya kati embaga ya lwamukaaga tulina 7 million cow nga weekakasa oluba ng'oli lubuto kyoto teruboola nku kwolwo nga weekakasa kayima abasajja eŋŋwaŋŋuli ng'akwata kiro y'akawunga mu ngalo ati mbalabya Banigeria tubayita ku 7 million cow birthday tugenda kuba kulwesaza nam the MC of the day kasuku semanengene happy birthday kiganda kyange munange nno mbabulya story yange ne kasuku tetwasooka baba mukwano in fact when najje Uganda nga nakatuuka abantu nga mawulire gandiko
bantu bangambirawo ngende nkole interview ya end of year analysis ne ba Kasuku. It was Kasuku, Jenkins ne Sendi. Omutima gwangu bakafoko yansanga ku levels nona bayisi magendo analyzing end of year entertainment ne bakasuku nga tuteka mu gali ne Abudo Mudiribada kutumiddeko nnyo mu Dubai. Abudo nga tuteka mpaka ku Mistiro tusanga Zara Toto bagange Isma, how are you doing? Omanyinga BNT ya beziri boot bio bukoti bulindi katono slim and slender fashionable nkugambye ne banyimirizawo Bakasuku ne babeerawo ne beematira ne basendi ndoza mulinga beebuza basajja kikaluka bajja batunyiganyiga munange nyembuza nsanga ngaba yangu okunyiga mbasajja kokola ze Uganda nga wozimanyi nenzija mpola nembuza Kasuku nembuza ku Jenkins nembuza ne ku Sendi naye tebampa budde ne bayingira program ne batandika okukolawo yanika ati nenyimirira ndilaba mbuzi dakika sho ya sawa mmeka nkiri dakika 45 nakayimiri dakika 3 mwezi mutano kafuka ali awo kyokabanga bagenda kunteeka ku sho bagenda kunteeka ku sho nga omanyi byebulaya nga wakadda nawe nagambirawo Abudo tuve wano etulinya netugenda ani kati sajikola adi Bakasuku ngambala bamu okuzoleya kwa maani naye munnange by God's grace nali ndi awo kyali tukwataganye tukozeyo kashokamu kakutte kanyumye tusaaze Kasuku omwana wammanyi muwana kabere kagamba tata ekuli omanyi how it feels omwana w'omuntu natandika okuyita erinnya lyo nga muto. It builds a big bond. Ekyo bolaba nti nze ne Kasuku combination ekola nnyo because Kasuku ambeererawo nga nziziza emisango nga wemanyi ebyokwogera mwana toyinza kutegeera tebiri ku script oyogera ebisanyusa ekya noyogera nemenyiza omuntu okakana bakuyise ku CID. Kasuku tanvaamu era ajjirawo mumulabye nammwe tegumvaamu wadde muddewo ne mugala Kasuku ayagala kweyisima likes. Yes, likes njagala nzimu ate nzikozesa ki owange weneba kanga sizimu wadde zinyamba ki zinzijanjaba ebyo byonna temuli but munsi okkirizanga nnyo omuntu afuuse part of you mu nkola y'emirimu. Nkola n'abantu bangi nnyo, nkola ne Farouk Sakozi, nkola ne Ibrahim Mukasa, nkola ne Kakalamu, nkola n'abantu bangi Sanchez Final Channel bano bonna mubalabye mwenna bannayuganda beepadde videos naye njagala kukakasa nti it is more magical, it is more of a duet, a combination that I can't resist. Nze ne Kasuku we joke a lot, tukola show etambula kugamba it's because of public demand nti etusobozesa ogikola. Today mazaalibwa ga Kasuku Semanengene kukuwazabanga mumumanyi tagenda jerega Kasuku lekera ovuma abantu mwana gwe oduula ku TV simanyi abaana kubamanyi omwana oyo alina olugezigezi banne anti bamuzaala muno mu kibuga mama wajja wa Kasuku abeera wali sister we wali yafumbirwa kati waakyejo babeera wano mabega w'essomero lya studio. Kasuku waakyejo yazaalibwa waakyejo amanyira ng'omwana wa mugagga siifula tino teyeeguya ye munnamawulire avuga benzi ye Kasuku sente ozijjawa bannamawulire banno bali ku booda omwana abeera mu mmotoka akyusa waagaziwa ne Jenkins. Kasuku lekera awo twepankirako ffe tukuwagidde. Kasuku oyina engeri gyojeregereza abawagizi ojja kungoobako abawagizi Kasuku omwana oyamu n'amanyira abantu abagagga n'amanyira baminisita naye nga munda mu ye is a very humanious person. Omuntu atagenda kuvaamu lwa bigambo, omuntu atagenda just kutiitirira olw'okuba abantu abalala boogedde, omuntu atagenda kuvaamu because of your flaws, weakness, omuntu agenda obbeerawo to support you agaye muna kino si kituufu, kino kituufu. Tuddeko wano, tuddeko wali. Love you so much. Kiganda kyange ndowooza obubaka bukukolera tebukukolera Kasuku naye nga mbajjukiza nti ku lw'omukaaga y'embaga. Kati ku lw'omukaaga mbaga etya nti mu mwezi guno nange mwe banzaala ate mwe bazaala yanga Dangote. Olaba Katonda wajja kuŋŋaanya n'abantu of the same likeliness. Kasuku bamuzaala mwezi guno nange banzaala mwezi guno just that I was born in a leap year. Mmala emyaka ena okuweza omwaka ogu kyova olaba nkadde wabirevu nga ntambiza stove ebisigadde ku muzuuli jajjadde akaamu wekitegeera. Kakati ku lw'omukaaga engeri gyekiri nti nze birthday yange ya 29 ate 29 tezibaawo
eyange yo kale ngenda genda nsimule ku binaabiro by'eddwaliro ekiruddu. Yes, nze am a ordinary person. Ngenda nsimule ebinaabiro ekiruddu naawongerere. Kigwe ekyo kyensobodde mu birthday naye nga ku lw'omukaaga am the MC ku racers ku birthday ya Kasuku. Tojje engalo ensojja tunyiiza. Ensi yonna etumanyi tetwagala muntu ajja ngalonsa. Tojje engalo enjereere tukwegayiridde. Naye nga tulina 7 million cow woba wekakasa large intestines nga small intestine wazeesonyiwa wadda ku large. Jangu tufaafagane 7 million cow erimu omuceere munda ensani yes 5 omuli obummonda akookya akamonda ogenda okapapire kakukwate nga we kakwata Mudasiru wano Kawempe Mbogo yakapapira ne kalembera wano akamonde. Mudasiru n'akanula amaaso ga Mudasiru obadde ki? Mudasiru naga wallahi alowooza ku nabbi mutumiro yafaanana naye Mudasiru mwana gwe nga munabbi omulowooza okuti ng'akamonde kaagala kutta Mudasiru. Kayo kya Bosiko ku buko n'anywa agakataasa. Bosiko ng'agenze kwanjula mukazi akamonde kaveeko kawola kungulu kalinga buugi. Kayo kya Bosiko nga muko n'anywa agakataasa. Kati munnange weewale nnyo tuuka ku 7 million cow ng'oyisa omukono mu piraawo. Mu kifo ky'okukwata ekifi ky'ennyama tokwata akamonde. Kaali kasse Mudasiru yali mukubi w'amataali nkubuulira. Akamonde okamanyi okalya n'otangaalo nga kali muno ng'olulimi terukasobola. Nze nava kamonde akamonde obuugi obukutte olububi obuuto oti n'olyoka okanula amasiro olyonga wallahi olinga ozannya n'ebintu by'ensi eno bye tuyise. Ozannya n'ebintu by'ensi eno wallahi obuugi obuliko olububi tobwetantalanga. Naye va kamonde k'omupiraawo tokakwatanga ebyekisiru kayinza okukulemya omukolo n'onywa agakataasa. Naye omwana Ssuuna Bedi omusawo olwamuwa eddagala bw'ati yamanyi kye yamukola. Teyaddamu kubeerawo. Ssuuna Bedi yamanyi gye yajja ebintu bye music n'amwongeramu ebintu ebitategeerekeka. Ssuuna Bedi n'aba nga Ssuuna ki Bedi nga ngenda nayo advise emu. Advise eno mugitaaginge mugisalemu mugiweereze omuntu gwe ngenda ogiwa. Omuntu gw'empeereza obubaka buno bamuyita Mbazira Tony. Mbazira Tony oli DJ wa kabi as Ssuuna Bedi. Mpulira nnyo program yo ku CBS ne feedback mufuna from the crowd ababa bakubidde amasimu how they love you n'engeri gy'atriculatingamu ebintu byo. I like it but I have one piece of advice for you Mbazira Tony. Lekeraawo toddamu genda mu nkwawa za Ssuuna Bedi. Bulandi ye ine engeri gyegenda okugenda wansi wa Ssuuna Bedi. Yes, mwenna mukola ekintu kyekimu. Mwenna mwava Masaka. Mwenna mulyoke where you are CBS bukedde. Mwenna mukuba ebivulu bino baba bookinga. Naye kino ekya Ssuuna Bedi kyasukkulumye. Naye ate nga mwakikoze babiri naye bw'owulira public it is more on Ssuuna Bedi. So kyenjagala okwadvisinga Mbazira Tony in good hearts of hearts. Sitera kubeera bwenti. You are not in the ring, you are in the wing. Toli mu ring ne Ssuuna Bedi. Kino no si kya mububi na realizing even yesterday because eyo soje mwakoze mwagikoze babiri naye all credit goes to Ssuuna Bedi. Ssuuna Bedi ate nga nawe kuoli nze kuuze kiba kyekinkolera nange ekyo kigenda kutukako ne penge nga buli kintu nkikola anda penge naye nga ate nange nkola naye nga abantu bamanyani penge kati nalina okweyawula nejje ku penga ate penga aliza gamu akwata tata. Yes, nalina okweyawula amidst nga penga ayagalwa nnyo alabika bulungi nnyo abloginga bulungi nga alina bafaani bangi naye nalina omweyawulako because I was not in the ring, I was under the wing. Kati Mbazira Tony kirungi okole ekivulu ekikyo ne wonoba n'abantu abiri naye nga toli mu nkwawa za Ssuuna Bedi. Si mu bubi, si kigambe nti oba Ssuuna Bedi awulira bubi oba nze mpulira bubi oba abantu abalala bawulira bubi nti mukola wamu. No, naye kyendi bothered about
even you are as good as Suna Ben naye ensi kati epiikinze amaaso gapiikinze Suna Ben more ekiyinza oviirako brand yo okubeera under Suna Ben ate nga naawe oli wakabi nnyo. What do you supposed to do? Kolawo controversy ogende bibyo ne Suna Ben abeere bibye nazo wendi ne Penge kati we are all great. Penge wakabi Ichuli wakabi same platform large fena tuli battabu naye kasita senga nalemera mu nkwawa za Penge senga sivangayo okitegedde kano mukasalire mu mbazira Tony ekivulu kyanyumye nnyo kyabadde n'abantu bangi. I believe nti contribution yabadde yamwe babiri kuba nawe nkulaba nnyo ate nkuwuliriza nnyo n'olwensonga eyo mbadde njagala okole ekintu ekikyo kuba nawe era okola binyaanyanya lwakuba ekintu kinyaanyanya kyagenda nnyo kusuuna kusuuna Ben. And that's my advice, humble as it sounds. Ate njiwadde mu good faith awo bakwefulukuta bamanyi bazira Tony siri mwangu naye kati olaba mbazira Tony nkuwa brand message. I like you so much. Suna Ben nze nali simanyi nti nyinza okudda n'omuli w'embizzi ne tweyaginga ne twekulamu nze ne Suna Ben tuli bamukwa natuuka nebbuliza kyemunyiigira sikitegeere yeerira mbiziye talina kyankoze amasicu nkutumidde sirijjawuwo naye nkutumidde yes mbazira Tony ne kwefulukuta nkwagala nnyo ne Titi nali siwulira nnyo radio naye kati ndi addicted to kwefulukuta ne Titi wemba nali mbalumizaamu nsonyiwe naye nga ngenze mbategeera. Until we meet next time, it's always Ichuli. Love you so much. Mary Mutesi.